Musiibye mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero tegadde mbalage kibayita ekikomando. Buli woolya chapati n'ozigattamu ebijanjaalo kibeere kikulu nnyo. Salirasalirako ennyaanya n'obutungulu. Njagadde mbeere nga nkibabuulira mu abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Olw'ensonga obutungulu bw'obugatta n'ennyaanya biba birungi nnyo, bikuba ekintu ekyoba otadde mu lubuto ne kibeera nga kijja kufulumamu mu bwangu. Kya bulabe nnyo okulya ennyo chapati ezo kye bayita ekikomando n'obeera ng'okirya buli lunaku, ekyamazima kiba kijja kusiba olubuto. N'olwekyo mbeere beegendereza. Ekisooka, buli w'obeera ogenda okulya ekikomando fuba okulaba ng'onywa nnyo amazzi. Ekirala ku kikomando ekyo salirasalirako ennyaanya nga ziwerera ddala wamu n'obutungulu. Biyamba nnyo olubuto olw'okubeera nga terujja kwesiba, terujja kufuna buzibu bwonna mu nsonga eyo ey'okwesiba. Tegadde mbeere nga nkababulira ne kano kabeere nga kabasulamu mugende okwebaka nga mukategedde. Mu abasiika chapati abakola ebikomando, bakasitoma mubeere nga mubateerako obutungulu n'ennyaanya. Bakasitoma abamu mubeere nga mubayiiyiza, mubeere nga mubajjanjaba, mubayambeko kuba chapati ezo zisiba olubuto. Chapati mbi nnyo, zisiba nnyo olubuto. Ekyo mbabuulira, bakasitoma mubabuulire ti ekikomando nywerako mazzi, tuteekeko ennyaanya n'obutungulu. Biyamba kino na kiri, kijja kuba kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwe bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mbeere bulungi, mweraba.